Buli lukya endwadde zeeyongera mu bantu naddala wano mu ggwanga. Naye omanyi lwaki abantu naddala ababeera mu bibuga bakwatibwa nnyo endwadde? Omusawo okuva mu Timex Nutrition Center, Ismail Tamale, agamba nti bannakibuga bangi basiiba batudde oluusi nga beebase ng'ebyokukola dduyiro baabivaako dda ekireetera emibiri gyabwe okuba eminafu. Bajjajjaffe abaasookawo baakeeranga ku makya kale naalya emmere balyanga oluusi si ntuufu naye mu butali butuufu bwayo ng'akeera ku makya n'ayasa enku n'akima amazzi n'alima yadi 7-2. Exercises was a must ku bantu ab'edda nga teri muntu akeera kwebaka. Obadde okimanyi nti okutambuza ebigere nakyo kikolwa ky'amaanyi nnyo okukuuma obulamu bwo okusigala ng'oli mulamu? Era mu byalo batansinga kutambuza bigere. Kati mu kutambuza ebigere baabeeranga bali ku kye tuyita foot massage kubanga baba ngeri yotambula ku buyinja obwo olina engeri gy'ofunamu some massage in the foot. Wano okukola foot massage mu kibuga osasula emitwalo egi n'ogenda n'okukola foot massage ate bamukolera eddakiika 3. Omusawo ayongerako nti bannayuganda balina okukimanya nti okumanyiza emibiri gyabwe eddagala nakyo kya bulabe nnyo anti nga buli kantu akakukoonako olowooza ddagala. Naye n'osanga omuntu alina emyaka 5 alina pressure, alina sukaali, alumizibwa mu nnyingo, alina ulcers, alina omutima, tosobola kubeerawo hawo omira ddagala kufa January okutuuka December. Ensigo zirina okufa n'ebibumba kubanga bibina okusabula eddagala bunaku byonywa oba zungu oba budomola. So okipinga obulamu nga oli medicine free kyekintu ekyandibadde kisinga. Ebyo bye bimu ku bye tusobodde okutuusaako ate tulinde Sande ejja nga twongera okusomesa ebikwata ku bulamu bwo. Namitala Joyce, WBS